Olunaku olwajjo lwabadde lwa mukaaga ennaku z'omwezi zaabadde 2 omwezi ogw'omusanvu. General Museveni yabadde ku TV akawungeezi ng'ayogerako eri eggwanga ssaawa ez'akawungeezi eziri awo mu 2 era TV zonna nabadde ndi mu kunoonya kayimba oba olwo TV etaddeko akayimba ka Ozambe naye nga sirina yadde we nakasanze nga General Museveni wonna yeefuzeewo. Kale ng'amaze okubulwa akayimba k'Ozambe nga sirina kyakukola lwampaka nina okumulaba kubanga TV zonna bamuteekako lwampaka zonna teeka olina okufuna feed okuva ku UBC era munnange bwe ntyo nga ntandika okuwuliriza byayogera n'ayogera naawe enkulaakulana etuukiddwako ng'era bwe mwabirabye mu byamakolero mu by'obulimi obulunzi tourism hotels byonna n'abiraga era bw'atyo n'akakasa eggwanga nti Uganda eri ku misinde egya yiriyiri. Kati olwo n'akola okulabula Sinziggu muganda wange eri bayita aba opposition era bagamba nti bano bakolera bazungu yadde nga teyanokoddeyo mannya n'abalabula ne sekulabula okwekalakaasa okupulaningiddwa oba kwawulira mu mawanga amalala ng'asuubira okuba tugenda kubeera nga na wano essaawa yonna kubalukawo. Teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa gw'alina ebizibu mu maka, alina ebizibu ku mulimu oba anoonya omulimu kubeera ku Haji Haruna olw'ebizibu byonna musange ku Jinja Road wali e Bulumagi. Haji Haruna omusomi w'edduwa ate gwe ayagala airport taxi, ayagala omuvuzi wa special ow'amazima asobola okubeera nga munnange yeesigika kubira omukulu ayitibwa Mukisa era nga ono musange ku 0740 6 5 3 0740 6 5 3. Uganda Trade naye akyatoba era atobera ddala newankubadde nga muganda wange si byangu nakugambye nti mbadde mu mbuzi ekugga era abambuze emipiira gikyaliwo nnyo, gikyali safe, tebagisise sibawaayiriza, tebagisise naye embuzi y'okkobera nja gikunyumiza kubanga muganda wange jakunyumiza naye ng'omukutu gwaffe era munnange gukyetaaga obuyambi guyambeko gusobole okubeera nga guyita mu kusoomoozebwa era oba oli awo enkuba ejja kukya Mukama Katonda nga ye mubeezi waffe. Jukira nti wiiki eno yetugenda okubeera nga tutandika already abalwanirizi b'enkyukakyuka naddala nga bagyesigamya kukubeera nti eggwanga lino lifumbekeddemu enguzi etagambika era ng'esaasaanidde buli wamu okuva ku ofiisi esooka waggulu paka wansi nga n'obukakafu bwe buli kubanga n'abeesomye gidifendinga era bwe bali nga General Museveni ye kennyini abalabula abagamba nti kemugeza okuteekawo okwekalakaasa okw'engeri yonna muzannyisa muliro ngenda kubakolako General Museveni ng'alabula abeekalakaasi nti agenda kubakolako era bw'atyo yategeezezza nti bannayuganda babeera mirembe gyabwe bw'aba ayita wali ebwayiise abalaba nga bali mu mirembe gyabwe batudde ku butebe awo abatunda entebe abatunda ebintu ku nguudo nga bali mirembe gyabwe. Kakati olwo n'agamba nti gw'ova eri okwekalakaasa ogenda olinnye mu bintu by'abantu tekisoboka, tetusobola kukikkiriza ekyo. Naye nga ekibuzo kyalibadde nti abeekalakaasa beekalakaasiza nti abantu balina kubeera awo bwe batyo ku nguudo nga batunda bintu kubanga era kesisi ate emala n'ebagobako. Kati ng'alinga aga nti abawadde green light nti ne bwe mutunda ebintu bime ku nguudo ne bwe mubeera awo bwe mutyo enkya lwaki bayita ekiguumaaza bannayuganda mulina okukimanya. Kati awo mu ssaawa zino ez'okwekalakaasa muli ba mugaso, muli mu mirembe gyammwe, muli awo ku kkubo naye ate enkya
okwekalakasa tekuliyo. Ne KCCA oba ne poliisi eneerema okujja okubagobawo oba yonura. Ekyo muganda wange kibuuzo olina okubeera ng'okyebuuza. Kati ekibuuzo oba kyewali badde weebuuza gwe nga Munnayuganda nti bano abagenda okwekalakasa bagenda kwekalakasiza mu mutima ki? Era lwaki baagala kwekalakasa? Era lwaki Gen. Museveni yakitya? Era kye boogerako ng'enguzi Gen. Museveni yakiraba atya, akinnyonnyola atya? Akirinako kakwate ki okusinziira ku bibaddewo nga Anita Among agamba alina backing eya mukama we Museveni mu bigambo bye kennyini. Era Gen. Museveni kennyini n'avaayo naye n'akola ki? N'amuwagira. Naye kakati awo muganda wange buli omu bagamba nti buli ow'emmamba awaana yiye, ne Gen. Museveni naye bw'atyo awaana regimu ye okuba nti eggwanga eritutte wala nnyo nga bye yabadde alaga ku TV. Abakungula amatooke, abalunzi b'enkuku, amafactory, naye bakola sokisi z'amasomero n'ebintu ebirala, n'alaga hotels ez'omulembe, n'alaga emigga, amazike, byonna yabiraze. Era ng'akakasa nti Uganda weeri eri mu mirembe egitagambika. N'abo bennyini aba opposition nabo bali mu mirembe egitagambika. Kati oluvaayo otya okukyankalanya emirembe? Tuli ku mutendero gukyasinze okusinza ku Gen. Museveni. Naye abeekalakaasi bo bagamba nti bagenda kusigala ne pulaani yaabwe ey'okwekalakaasa, era nga bo omulamwa gwakulwanyisa nguzi ku lunaku lwakubiri basuubira okuba nti bagenda kubanga batambula bagenda ku palamenti. Museveni bw'atyo n'alabula nti mmwe muzannya na muliro, ngenda kubakolako. Yagamba nti some elements, waliwo elements ezimu ezipulaning okuteekawo okwekalakaasa okutali mu mateeka. Gen. Museveni n'agamba nti ngenda kubakolako. Kati Museveni jukira nti muganda wange eggwanga lino okuviira ddala mu 1986 alifugidde ku mudumu ogw'emmundu ogwa ddala, era nga ewatali kwekyusa kwonna emyaka gigino 4 ng'akakasa nti tewali buli muntu yenna avaayo kkuba okubeera nti okwekalakaasa poliisi ejja kugamba nti nno mulina okusaba okwekalakaasa okw'emirembe. Ate Museveni agamba tewali kwekalakaasa kwonna kwetaagisa, nti okw'ekika kyonna. Era ne poliisi tesobola kugaa nti kati bano beekalakaasa kwa mirembe, nedda, tiyagasa aba avaayo buvi. Kakati ye Museveni agamba nti abeekalakaasi balimu elements ezikolerera oba abatumiddwa okutuukiriza ebigendererwa eby'abazungu weebali, era nga abo tubamanyi bulungi nnyo, baayogerako. Poliisi gye buvuddeko nabo baalabula nti tebagenda kukkiriza kwekalakaasa kwonna nga tebafunye lukusa. Abeekalakaasi tebafunye lukusa mu kibuga Kampala, kubanga ab'ebuyinza intelligence bafunye dda okubagulizibwako nti waliwo elements ezimu ezigezaako ku taking advantage basobole okubeera nga bakozesa okwekalakaasa kuno okuli e Kampala olwo kusaasaanira eggwanga. Ng'abulako kimu kugamba nti nga bwe kiri e Kenya. Kakati olwo nga batugamba nti okwekalakaasa kulina kukkirizibwa, nga bo bennyini be bakkiriza nga kuli mu order, so si kubeera nti nno tekuli mu mateeka ate kukyankalanya obulamu bw'abantu. Frank Mwesigwa, Uganda Police Operations Director, nga yatutegeeza abeekalakaasi bo abakukulembeddemu bagamba nti keetonye kagwake, walina okubaawo okwekalakaasa ewatali muntu yenna alina kubakuba ku mukono. Tebeetaaga permission oba lukusa lwa poliisi, tebalwetaaga, bwe bagamba. Era
omukulu ayitibwa Louise Aloykin Opolose bwatyo byategeezeza wamu n'omulala bo bagamba nti bagenda kubeera nga batambula nga bagenda ku Parliament era ng'ensonga ebali ku mitwe ya nguzi era nga bagamba nti eno y'entandikwa ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu Parliament kubanga Parliament weetandikira enguzi bakizudde tebagenda kubeera nti nno bazikiza newankubadde poliisi ng'egezaako okubeera nga ebalemesa bateekawo buli kimu ne General Museveni kwe yayunza eddoboozi lye kwe yagasa eddoboozi lye nti nno muzannya na omuliro kitegeeza ki fire bullet era abamu ku abo nga bwe nkugambye nti olwo omukulu ayitibwa Aloykin Apolose Louise ne Shamim Nambasa bagamba nti muganda wange tugenda kuba twekalakaasa mu ngeri yonna tewali agenda tukuba ku mukono lunaku lwakubiri wiiki eno ejja kakati Uganda newankubadde nga ensi yonna egyegesa amaaso kubanga already obuli bw'enguzi nayo mweri mu nsi ezikyasinze okulya enguzi ku nsi 108 kwata kifo kya 141 mu nsi ezikyasinze okubeera nga zirya enguzi era nga bano abeekalakaasi mu kulwanyisa enguzi babadde batunuulidde nnyo embeera naddala eri mu Kenya oba oli awo nga bagamba nti oluyiira nti jjukira oluyiira lukolerera eri nereyunga ku lunne waalwo olwo ne zidda okunywa nga nabo bagamba nti tulina okubeera nga munnange naffe tetuzikiza kubanga oba oli awo mu kitundu kino eky'obuvanjuba oba East Africa ke kaseera enkyukakyuka ey'omuggundu ebiirewo obuli bw'enguzi nabwo bukolebweko ewatali kulonzalonza kwonna wali e Kenya nkwekalakaasa okwakabaawo wano era nga bakyagenda mu maaso abantu 5 bakattibwa 413 nabo bali ku bisago batandika June nga 18 bwe mbaseerabidde okusinziira munnange aba National Commission on Human Rights wali e Kenya bwe batyo nga munnange bonna bali wamu nabo abalafubanidde okubeera nti ne bamalawo obuli bw'enguzi n'obukenuzi Ruto yagoba ba ministers ate kati baddamu okubeera nga akomyawo kwegamba kyalinga oba okuwudiisa naye bwe bagamba kale naawe wudiisa nga naffe bwe tukola ki bwe tuddamu kati wana Uganda muganda bwange General Museveni y'omu ku abo kubanga n'eri Kenya bamwogerako nti ayinayo omukono gw'amaanyi nnyo mu kuwa amagezi bannakenya okusinziira ku ndabula gye bamulabulamu kati wana Uganda oba oli awo abaana bagala kimusembereza kumpi nti oba yesevinge nti obwongo bwonna abuteeke wano kati era naye agamba nti mmwe muzannya na muliro ngenda kubakolako temuleeta wano kwekalakaasa mwagala kukozesa nti mugenda ku Parliament olwo kusaasaanira eggwanga lyonna muganda wange lunaku lwakubiri